Ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'okuna obulabirizi bwa Luwero bwajjula essanyu oluvannyuma lw'olukiiko lw'abalabirizi oba House of Bishops olwatuula ekisolo okulonda Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula ng'omulabirizi wa Luwero owokuna okudda mu bigere bya Reverend Canon Kironde Ensoboga agenda okuwummula oluvannyuma lw'okwezi emyaka 65 egy'essalira. Nga batutegeezezza okuteekebwayo kwaffe okw'erinnya okwambuka twatandika kukabirira Mukama akole okwagala kwe. Era emirundi egisinga tubadde ffe nga tuli mu kusaba Katonda akole ye nga bw'aba yagadde. Ekimu ku byasinga okusanyula bannaluweero kwe kuba nti Reverend Kasana mwana azaalwa okuva ku kyalo wa Binyinja Ssekamuli mu ggombolola ye baamunaanika era nga mu kiseera bwe baamulondera nga ye Ssaabadinkoni Wendejje mulabirizi bwa Luwero. Ng'ennyumba y'abaawule mulabirizi bwa Luwero tulowooza nti kati tukuze okulaba nga naffe kati guno omulundi gwakubiri nga tufuna abalabirizi nga bava mu nnyumba y'abaawule mu bulabirizi buno obwa Luwero. Nga bwe baalugera nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente nga bangi bali mu kusagambiza era nga amazina batyabula kigambibwa nti waliwo abatali bamativu ne bawandiikira woofiisi ya Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda nga baliko bye beemulugunya nga bakulembeddwa Kenneth Kikabi. Mu kiwandiiko kino abakristaayo bassaamu ensonga ez'enjawulo nga balumiriza Reverend Kasana nti yazaala omwana ebweru w'obufumbo nga n'olw'ensonga eno tayinza kufuuka mulabirizi okusinziira ku mateeka g'ekkanisa. Kino kye kyatanudde Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu okuyita olukiiko lw'abalabirizi ne batuula eggulu ku Kabalega Resort e Hoima okwekenneenya ensonga eno. The extraordinary decision was taken because credible information was received that the bishop-elect's integrity was misrepresented during the time of nomination and the election process, which actually invalidated his election. Basazeewo nti Reverend Godfrey Kasana Ssemakula okulondebwa kwe kusazibwemu era bw'atyo n'aggyibwako ekifo kino n'ekitiibwa ky'okubeera omulabirizi wa Luwero bwe kityo ne kimuyita mu myaganya gy'engalo. We regret the immediate impact this decision will have on Luwero Diocese, but it is our wish that Luwero Diocese would stand and this will also affect, I know, the Bishop-elect and his family. We continue to pray for both and assure you that the resolution of this matter is in our highest priority. Okusinziira ku Reverend Canon William Ongengo omuwandiisi w'ekitabo ky'obukristaayo olukiiko lw'abalabirizi lwakudda mu buto enteekateeka z'okusunsula omulabirizi wa Luwero owokuna era okusunsula kwa kubaawo mu bbanga lya mwezi gumu gwokka okuva nga 1 ogw'omusanvu okutuuka nga 31 era okulonda kuddemu kubeewo nga 1 ogw'omunaana. Then the House of Bishops will receive fresh nominations for the next Bishop of Luwero and will be elected on the 1st of August 2023. Wabula z'enteekateeka z'okutuuza Reverend Kasana zibadde zigenda mu maaso era ebadde ebula ssabbiiti 2 zokka afuuke omulabirizi wa Luwero owokuna. Ekipande kino kye kibadde kikwaniriza ku mulyango oguyingira mu lukiiko lw'omutukuvu Mako we babadde bagenda okumutuuliza era ekkanisa eno mu kiseera kino ebadde eri mu kuyooyootebwa esobole okulabika obulungi ku lunaku olwo. Ekikomera okwetoolola ekkanisa eno ekibadde eky'obuti bubadde bwasaayiddwa ne batandika okuzimba ekya bbulooka kyokka enteekateeka zonna kati ziyimiriziddwa okutuusa ng'omulabirizi omuggya alondeddwa era nga kisuubirwa nti yenna anaaba alondeddwa wakutuuzibwa nga 6 ogw'omunaana ku lutikko y'omutukuvu Makka e Luwero. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.